yakunsinza nze nzekka Allah jalla jalalu. So baganda bange Allah tumusinze nga tumwawula mu byonna. Obushiriku bulina akabwenje bunene. Allah teyantuganye mugattako. Ne Allah atugaana obushiriku la bubenje bumulimu. Ti omuntu akola shiriki talina ibada etuuka ku ibada zakola. Hata ne bawuzu yetagana gifunanga musiramu. Sheikh Ayman ibn Ali Musa hafidhahullah au rahimahullah mu kitabu ekitibwa Rawdatu Mutanazzih sharh bidatu mutafaqih yaletamu omulyango gwa wuzu oba babu tahara nogera ku wuzu noga no conditions oba shurutu sihhati alwudu sab'a kumuku kwa kulizo Allah kwasinzira nakkiriza wuzu y'omuntu abagifunye yagamba buli musanvu ne ku bulombolombo bo musanvu yagamba akalombolombo namba 2 akandi badde katunulirwe ennyongo omuntu agenda afuna wuzu ateekwa kuba musiraamu yanafuna wuzu. Allah akolati Allah ajikirize kitegeeza nti wuzu yatali musiraamu tetuuka wakadhalika ne swala yatali musiraamu tetuuka. Kitegeeza nti omuntu asobola okweyita omusiraamu ate nga si musiraamu wa Allah nga musiraamu omushiriku musiraamu ayabye olumbe twabagamba okwabya olumbe kikola kya bushiriku era kya bukaafu kya bushiriku kuba omuntu yenna yabye olumbe abakasada nti Allah si yatta. Kitegeeza nti Qur'ani alina aya zajjeemu naziteeka ebbali naziwakanyiza ddala kwa Allah yagamba nti huwa alladhi yuhyi wa yumiitu. Mwenyini Allah yogera akagamba nti nze mpa obulamu ate nze nzita. Kati omuganda wa wano omusoga wa wano omugeso wa wano omulugola wa wano yagamba Allah tasobola kutta. Era yakasa ddala era abaganda pure Allah asaasire ya Rabbi bo balowoozanga nti omuntu awangala ebbanga natafa alina kubeerawo ku nsi. Ekyo nno Allah jalla jalalu si enkola ye. Omuntu amuwangaza akaseera akagere kaba yagadde n'akola atya n'amutwala jalla jalalu. Kati baganda bange enzikiriza nkulu era mufeeyo nnyo atisti mu wiiki funangayo ko omusomo gwa akida gw'otuulamu oba gw'owuliriza. Wallahi obeeko ne byoddaabulula si mugali namufune data muwulize emisomo gy'abawalimu oba eri Kampala gende Kampala naye ogenze musomo gwa akida nenge ukitegwako nga tofunyiyo ku musomo gwa akida kubanga kikulu ne wolisale swala 8 ne wolija ne zaka kidomuli ne wolija n'abakyala 8 nga bonna wabawowa ne wolijanga wafira Makka nenga wallahi wafoli musamize jana tolina. Kati byonna kubyewala kufa nnyo okola research ku ddiini yo ti bino ebiyita obusiraamu okiba kyetagisa funa olupapula ne peni obiwandiiki byonna ogende nti baana bange abeddira omusu bino byonna bijja abantu mu busiraamu era temugeza kola ki kubikola bitimbe mu nnyumba instead of okutimamu ebifaanani bya Yesu byebinye bya Bobbi simanye bya Bebe Kulu ebyo tebigasama simanye ayatokulusi instead of ayatokulusi wandika ekipande kiriko ebijja abantu mu busiraamu owandike n'obushiriku nti bino byonna bikola bamushiriku biteekaawo n'omugenya anayingira amanye nti okweddira bushiriku ekyo nakyakimanye amanye nti wakyadde maka amasiraamu wetunate tukikoze ekyo tugenda kuva mu nsinga abaana bakakasiza ddala nti owendiga talyandiga lwaki wagirya aba ajja kubutuka kubanga ajeddira. Katiraga nova mu duniya ng'omwana akimanyi nti muli ba kikibali apozi nga bakyeddira ente nente bani abeddira ente manya kyago agebe ente bannakate bakatongole bakatongole bali omo kaira baleke ente ey'omunsiko zekashirafu ng'oli bawolereza zekashirafu atugambye waliwo ente y'oku ttale n'ente y'omu bantu okumanya nga abantu bano bagezi sebo zino ze mulunda tebazeddira. Allahu akbar astaghfirullah beddira bire eby'omu nsiko sigirabanga nako etalina mukira olaba bagezi abo lwaki tebeddira eno bamanye ennyama yaayo mwena muno n'embuzi bajeddira nange nabyolidde ngamba naye embuzi yakhaka ennyama y'embuzi nga mungu yagisukkulumya ate Allah yawukana eyente kire eri kumeka kati abalya ku nnyama gumunya
Yengedde bozi baderimu temulya kunyama. Kale ate eyembuzi. Leka nawe kilo. Allahu akbar. Isa okumade jiria. Siku yidi zuhia. Kuza kama kumaguza abawalabu. Ate muziza abawalabu ate kuyidi. Nyola wallahi yawo kana. Enyama y'embuzi emitwalo wajina ba ekiro. Era balina abakazi nga bali embuto nayo ye embuzi nze n'okukamba wale waka. Kama tumanyita rasuli yagano kalubiriza abantu. Pozi kicho wewala emitwalo wajina ba. Ate kakira ako. Gwenga gwo musalafu wange nkumanyi oizo kalya bwomu. Ko nyama y'embuzi yake Mungu ene bayaji. Ayenge jatuna mwaka antu kali jamaa. Obuwomi bwako wallahi nze Mungu asasire. Era omuntu kiba kizo obutawula nyama ya mbuzi kuyanto kujja ku ngaja sikale mululu. Nere ndya ekoletya omanya nti yaki ya mbuzi. Chikano sango omuntu ngatajedde noga ne jamaa lwaki otumenya. Era balina amanya gaabwe ndooza neteri mbuzi ya kunsiko. Sakasha byezi teza bedera ya munsiko. Basi kasoyogera. Allah akbar. Omuntu wedira oti akabuzi. Bananga bali muna bacheddira. Nga cheweddira bakiriya. Please. Wala itani ko kukira bakali weddira ki? Utumenye emitwe weddira ki? Mere ki? Bakali gende wakaba kuwire biweddira jamaa. Ata bantu bali bono ngatamanyi kyeddira. Ngaye kaza kimuze ni musalafu. Nkumbe takimanyi. Walai buli yenali wanongo nakuweddira nga bakafu tola wesi weddira ki? Toina kategoba wambizi. Wakati ataina kyeddira tubali kuzefika kibika kya bembizi. Musawa amaweddira ki? Kwano gwange. Nkima singa bajira wandi badoji fontula. Musawa gatoddamu. Singa bali bajira wandi badoji lya. Ola musawa aganye okuda musewu. Amanye bizibu ebiri awo. Seko okulya kiwedde bakitegeeza. Wallahi rasika kachima bali bakalya muganda wange. Nete bajirya. Kimye kwa kimu kya kubukira mu bbanga. Kati yenna ali wano ng'olina kiweddira nga bakirya please nkusaba n'owembeefu obunene genda okinonye kiro kya leero okirye. Oba ku makya we bakina bakikubuze leero wallahi. Togeza noyingira kabuli nga wemamaaza mbu yatugaana ani Allah takugaana ko kulya ndiga Allah takugaana ngo kulya mamba al aslu fil at'imatu al hillu esibuko ya buli kakulya konna Allah yajikiriza illa idha warada dalil okujja nga kizeeko obujuzi kiri haram naye esibuko ya buli kakulya konna Allah yakiriza okulya. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah ye yabatondera byonna ebiri mu nsi bya mu bikozese mubiri Allah yabatugambi ngatego gamanti kino ncheddira. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Oluvanyuma lw'okukirya kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah Allah mwebaze in kuntum iyyahu ta'budun. Wobanga ddala Allah gumusinza. Nobanga Allah sigo sinza tokirya. Teza ati omuntu agaana okulya kyeyeddira kitegeeza nayo Katonda omuki omulala. Allah agambye lya gogamba nti ate gundi yagamba. Gundi gogamba nejjana batamanyi na kujinaaba. Ali awo ne yasana tagimanyi. Fe Allah tugambye nti tulye. Please genda ofune kyebeddira nga okirya genda okikube. Ate leta nniya nti nene nkima emponye badde kuba nti eriibwa eno. Era olw'okasa katunegwe oba kuba nti wali oliibwa wanimpulidde kawoninge gonya wewe beddira gonya oyo yayita okulabwako tumukwine kutakibira ofuna wala kibeddira gonya oyo balaga jeddira era ne malete kati wali abajeddira ejja kuba nonya gonya kati nga manya kyago n'abagonya n'abagonya ne saabagonya tebafumbiraganwa nanti bonna baki annange seno saballa tusiramule ate muneno tubyogerako nga abasiraamu ne mugano kyusa kasima kye mwagala ku duniya yakhe mugende mutereze enzikiriza kikulu
najjabbi wasanga sejjabbi akola atya amuwase anti bonna bankebuka para bagende baba bankebuka simanyi kasita amanya mugategedde kati gwe noonye kikaje mwagwa omusiraamu ku musiraamu tewali byakusika bisimye bya luganda ganda bisimye bikakaka musiraamu musanzeewa si mwanyoko alhamdulillah talina kaganda kugwe kiwedde yugendo muwoowe kasabo nga mukiriziganyizza ne muli awo mwe mamaza woza mwanyinanzi tomanyi banyoko gwe ku myaka gye tuliko mane Allah tusasi omanyi baganda bo n'oyo omuwala abakala newe kutwe abawala kutwe mamalizaako tamanyi baganda ebalenzi yowa mayibulaza foweya nzali ne malirizaako alempu ndi mukuba oluya ate muwoowe nga saawa giragira neri tugende nkuwa mahali nera wakuba nyinza okuba saamungu ampe ku munnyo mpe ku sente wallahi bino byonna tubyogera kuba sente kanakola ki newe kaweera nja kugezaako kunoonyako gwe neddira neyo omuziro gumu lwakuba ogwange tegukyalabika papa gwayo ate ngomanyi nange sigutegeera ndi awo nkyaguyigga naye kasita ndi musiraamu kakasa Allah talimbuuza ku bya muziro wallahi mungu talibimbuuza Allah gati wala tamutunna illa Allah twagaza buki Allah gati byonna bikole ne wala tamutunna illa wa antum muslimun byonna bikole ne togeza nongera kabuli okujonga kasizza nti oli muki kati omusiraamu Allah weyayogera kawo ye musiraamu ateddira ye musiraamu atakuliza bya buwangwa ku bya buki tezi Allah kuwadde betu gano okulya enkima gano okulya ente gano okulya embuzi gano okulya endiga newe oliba otuusa kasira k'okufa ng'obuzayo emyezi 2 kola tauba ofe ng'oli muki ng'oli musiraamu tezati Allah talina muwendo gwa ssente gwagala mu ayiyo Allah agala buki Allah talina bitiibwa nti nze nfudde nze nkulira abeddira enkima ebyo Allah tabimanyi kabuli ozze juma oyimiridde otya nti nze gwe baleese olwaleero nze abadeedira nze abadde akulya abeddira endiga nti oke gw'obadde ng'ovaako ebizibu togenda kukwatayo leero zengenda okukkakalakata oyo ajja kufuna nga yahe n'empale y'omunda temuli nga suukeezi aguwulira eno ku bwongo ngaye takwatayo Allah yawukana bw'atyo nga takwatayo Allah agala busiraamu musomese abaana mu busiraamu babutegeeri omwana munnyonnyole ku myaka gy'aliko nti ekituufu tweddira ndiga ne tugirya tewabawo omuntu akuwunza mwana wange taata akitegedde omwana akule ng'alina omululu gw'endiga nga ne walisanga omuntu ewa tali muwunza lwaki taata wakola otya ne taata gwofutukako effujjo lyonna gwolina amasappe gonna gwafuula haraamu Allah kyeyafuula halaali omwana nakule wakanga kimenyi ddala nti ekyo tebakirya lwaki wookirya ozimbazimba ani yabagamba saba Allah tuyambeko tugende maaso twakomawa luli okugonda ne basiraamu ate nabanga ababeerawo kwegamba mujja kutuulawo butuuzi kawere oba olumala n'obisangulamu nange munsanyusa era mpunzika nze nejjukizza era kati mulina nejjukize ya Allah asaba abasaasire basajjamwe wallahi isa twakomawo quality omusajja zalina okola ki okutunulira nga alonda omuki netwogera quality y'obuki ku quality y'obuki we twakomawo sekashefu kugonda ewemuli twatubumaze twajogerako netugimala mwali buwedde kati lompulira mbukanisa muli mutafaqun alayhi bwali ne wallahi batambuli kimu Allah batsatsi nendo zangenda funayo ko lunaku ndoza ndaba abantu abangoberera kuba ndaba ebintu birimu kati ebyobufuzi otherwise funayo kubirabo ngolo bbiri atajjukira we tuli ate gyokwatayo ngisala
seeka tolese ebizibu bali bakuchapyeko nga bakuchapa Allahu akbar nekati birabo kimwe byenyiza okubawa sente nga nzaagaza kimwe kuzibawa mwakampa mmeka muleke mmwe twalaba ku kyobulungi abagenda okuwasaba n'ebino simanya Allah nsaba basaasire nammwe abamala musawo nonya namba 2 tetenkanya mukwano gwange Haji Bilali simanyi boy nayo ku namba 2 eyo kati nonya namba 3 tunulya nyo bulungi oluvanyo lw'eddiini n'omukyala atakola eki ye anakuwesa ekitibwa muki mu bantu bannange obulungi kikulu wallahi oluvanyo okubanga Allah mukazi amuwadde ki eddiini muve ku bya imaani nja kuwasa omukazi okitene neiba jangu olabe ekibwambulira anti mulabye ku makya bamuleese kiro jamaa eno tujja dagamu tujja passport tujja tena eno passport kanu ka passport kalabe edduka ono okubanga omukazi omuntu akobo wote anti wallahi yoyo bana bakazi abemola mukubo ne wakwemolelako mugeti mama Jamada akusinga todamu kunemolerako era jawe ne simu ge baby mbadde wano nanemolerako ne wallahi omusinga baby salamu aleikum zayo kaza manyeti ekitofu bo namba kuba no waso omukazi ngate omukazi gwazi atakusindika mu bwenzi kati okutebenkera kwa byonna waso omukazi anakola atya wallahi anakutebenkeza mu buki mu bulungi wanagambye kano kankajjewo kapati nakerabira wano shekhe yagamba yali afuna fawaidul hadithi zino twayogerako nti omukazi tumuwasa lwa bintu bina netwogerako n'endala nti omukyala yenna omulungi ali kino na kino seeka yajamu omugaso mu hadithi ezo yagamba nti yukhadhu min al ahadith istihbabu tazawuji aljamila mu hadithi ezo twasomako waggulu tujjamu era tufunamu okwagazisa abawasa okubanga batunulira ekyaki ekyobulungi oba kafiga kaki agambye nti illa idha kanat aljamilatu ghayra dayyina wallati adna minha jamalan mutadayyinan fatuqaddamu dhata ad-din subhanallah agambye nti asobola okubeera nti tufunamu okubanga omuvubuka ntumwagazisa waba akola research anonye ku mukyala nga alina eddiini agambye nti illa idha kanat aljamilatu ghayra dayyina waliwo obulungi nga tebuli mu diini nga yali awo bulungi bwe naye nga eddiini takola atya nga talina walati adina minha jamalan mutadayyina ate omulala nga ali wakati awo si mubi nnyo ate si mulungi nnyo naye nga mwanattu alina ki ng'ono omulala mulungi masha Allah nga kafesi kekondaga muntu okutwala South Africa nekutwala mu America nga tenaggwako n'okumona Uganda n'ozunga nga passport ekyakola ki nga mulungi alhamdulillah gira bawala nga balungi oba nkyogere ntya mu kikakasi nga baki nga balaba kidde mu Luganda lunemi ekyo kyennyini nga babalagala nga yakhir kalimu omuntu nwakuno gati masha Allah ono Mungu namumpanze machi agenda n'okukola guno gwe mulimu nga gwenjona n'ebintu mu musoje erabide guno gwe muki gwe mulimu kati asobola okubanga mulungi naye ng'eddiini ng'ekituufu zahala yayungi wala nga n'obikola saluna bwota gaseeka wallahi simanyi nakumanya byongamba bino buno buntu obwezizize bwe bukiba nange wasidis noga ono ye mulungi ono bwati nga yasaluna yahe mubi nnyo nga newo omugamba kusoma ali Fatiha nti ginsomere mwawo entandika gyagitandikamu ng'olina kudduka kumuvira mu maaso agiva gyetandikira nagidda wakati nagimaliriza nagitandika ku ntandikwa bismillah auzu billah agikwatamu enkwata 3 ng'enkwata gyazikuttemu ng'olina kumuta kale munange tahiyatu ng'agimanyi yayiga kimusobola kusonga lugalo suraluka masala tomugambe nti olunyonyeza bubi
Allah nenga mulungi nenga ebyeswala ate mu abavubuka ekyo kyemwagala niwe kiba kirungi gasana yagalo gati tofaayo azoza nange nze mmanye nnyo ojja tugende tuneegwako nenga agenda osomesa yaluwa agambye nti wallati adina minha jamalan tadayina waliwo omulala ngaali wakati awo si mulungi nnyo ate si mubi nnyo naye nga mwanattu jamalan ng'obulungi bwe buli awo bwe butyo naye nga mutadayina nga mukyala alina eddiini tegeeza nga mukyala oyo kale nga siye mulungi ennyo ate nga si mubi ennyo naye nga wallahi asumulula Qur'an ng'esswala gikusalira kuva ez'amagalibi zonna azimanyi ne ishayu n'agimanyi zuhuri yonna akola ki kyokka ate zahala asuli tagimanyi ne magalibi nakola atya tagirina kyokka ono ez'olwatu zonna akola atya tazisuula zonna ziri kompaluzale ku saidi ye teziri optional kuba tunasabye ziri optional kati olowooza ngo naye magalibi eri optional ng'ate zino kompaluzale zino ezo zuhuri abeerawo ngera namwe muli muno nge bakuwa wano magalibi wuzu ekugwako wakuwa zuhuri gati ebyo mbangawo ebyo istawu waatadiru watarasu wataqarabu istawu mujeeko amasimu Allahu akbar anti kasirise nobakaaka bagenda okukusindika ku magalibi imaamu wano yalagawa nabavuze kuva kwasu ne zuhuri nabaddewo abatasima muli baawa fe tusiimye tukongedde magalibi naye neyekalakasa awuzi kaddusi 10 newuzu mbadde naye tisenera wuzu kange nefune ewuzu ate akomawo wanagambye nti nedda fatukaddamu dhata ddiini tukulembeza ono alina ki alina eddiini lwaki kubanga obulungi alhamdulillah eddiini talina tuleke obulungi bwagene nabwo tukulembeza ono omulungirungi omubibibi naye nga mulimu ki mulimu eddiini kale sakagambako wangi amma idha tasawata fi ddin falijamilatu aula nesinga Allah agira abakazi bonna babawala bonna boyogereza baboyagala okuwasa nga bonna benkanankana mu ddiini nga zonna esswala bazisala mu bulu nga alhamdulillah Qur'an bonna bali mu juzu tabaraka oli ali mukadi samia ona wejere agenda mu juzu ya 8 edin masha Allah bonna bakola ki benkana batugambye falijamilatu aula katunula nnyo ku bombi yani asinga obulungi bonna bawase Allahu akbar jisoboka wabanga ddala nga siba Luganda nga mamukwano ono muwase watewa kabanga ono ne namba 2 obo ino obusobozi amasane gagaziwa bonna baleete temuna wali wabisente byo tasa bulungi nebe twagala kiri kimu twagala katya kati oyomu ogerabo neddiini masha Allah obulungi yahe tunulira asinga obuki obulungi yahe wakodemo nabona banyiririra kubako wakusingira kati bonna mbokolo kakalo na matuga gakyamamu basi uyu muliki gena na matuga gakola ki agaterera yandi baddemu bonna mboko nayo nenyide eno yagejjamu basi nyino jagaza ki yakhtalo ono tasawuri nenga bonna mukulani masha Allah kati go werogoja sheikh go salawo tasawuri kati amina njagenda nawe wallahi njagenda nawe obatwala bonna nze siri kubya kutwala bonna kati wena na mukazi oza batwala bonna amenyo mutwe saballa tuyambeko ya rabbi naam awo tumazeo ekyo kabulu njagadde nkafundike nako kubanke kasigaira kululi nakwadenga pate chali nene ne ebijja tumala musawo funa bunyi mugano gwange ajibirali ubanga namba 3 gogenda okuzako saballa akugabirire wallahi we yagalide ku dunia ya Mungu eno Allah akongere nafa kotofananye wallahi bwavu buno ne buli ali wana etaga namba 2 bwavu isa nawo kimanyi ne Allah chakute buchi mumbera
wallahi naye Mungu singa atabwati we Muhammad yeyo gomulaba ennaku taddeyo gikaaba ale sekashafuka na magezi kwa gabwirire Mungu abakuwadde sente omukazi wawe muleeta muzeko mangu omukazi tomulwisa mwaka gumu muteko namba 2 amanyire ngeti omutabuliti tasaaga yanzizaako mwaka ogwo gwe ngotandika kweyagala ng'otema biyungu era gyakwanga terukyakulaba gundi ezimu nti yagenze kati bweyogerere gye yateeka n'ameka obulamu naye atabwagala wallahi naye akantu kano Mungu aba akutemu kituufu obeera nga nti inshallah kanida ab'omujjana kasitaafu nowami noweegumizaawo ate nomune n'ogumira ddala ssebo ng'asaagirira naye Allah asaba atuyambeko atuwe ejjana Allah atuwe ejjana nabano betulina ku nsi Allah abayisizeeko tufune kwabo ab'omujjana Allahumma. Ensonga yaffe ey'okubiri kiba kyakumeka nga tunawasa abakyala kyetulina otunuulira kiba kyakumeka kino okay kyonna kyoyagala kiwe ate nekyo kukola munange obudde bwefu dibwano mwabukwata mubukwasi twakatandika sekaisa inshallah sokumala okujjawo. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب naam oba kiba kyakusatu kiba kyakuna kiba kyakusatu kyakuna omusajja kyeyandibadde atunulira nga analeeta omukyala muki mumaka kyetaagisa nnyo era kitunulire nnyo nga tonnaba kubeera ng'oleta mukyala oyo kino akirina oba nedda antakuuna wadudan waludan omukyala oyo ateekeddwa okuba nga wadudan ng'alina love ng'akwagala ate waludan nga tagenda mu family planning ng'agenda kuzaalira baki abaana. Omukyala gw'onaaleeta mu maka alina okuba nga alina emeka wadudan ng'alina love nga wallahi akola ki ng'akwagala. Weewalanga nnyo okuwasa omukazi nga takwagala. Mumuli basita mu ebyo mukola research nga ne bebi onjagala ate bakugamba dda omuwala ayogera ennyo omuwala akola bino abatakwagala akukuulakuula bwe wogera n'akusabayo ebiri abatakwagala. Kati omuli basita byemba muddamu mutunulemu mulabe akwagala oba nedda. Nze sibeerayo nga mwerimba. Kati fuba nnyo omutima guba guganye mwana muwala oyo toleeta mu maka kubanga obufumbo obutaliimu laavu wallahi tebunyuma. Osobola okukola byonna by'okola omukyala n'omuzalamu abaana naye nga wallahi omutima gwafadda. Kisoboka okuba nga wali omwagala mu ntandiikwa omala okumuwoowa n'ojja ozuulawo ebiti bye yakulimba ebbanga awo n'otandika okusala pule wallahi omutima ne gufa nga majjamala ne wakwatako owulira nga sitaani yekutteko.
nga ne wakwita bebi owuliranga oba abakuyise piigi abakuyise go oba doogo nga tokyalinamu feeling yonna ku mukyalo oyo. Lwaki tewali mukwano? Bannange amaka ganyuma nnyo nga laavu mweri. Nakuyita ku bebi n'omuyita wange siri nga ti kibubbu waliwo kipapali bane baje bali kifakedo kyange nti wange kikasooli kyange ng'oteekawo erinnya eriraga nti oyo bannange byolimu byonna gwenze. Mami ate alikumita mami oba osusse oyo si nnyoko bane bazi mulina laavu ate namwe ne banyene ku mitwe mulina mami nogajendi daddi olina amagezi eyo laavu eba esusse mu sharia naawe tomanyi mami wona daddi wo funa erinnya eddala mami liteeke ebbali gwe nnyoko neemuwa ekitiibwa bannange bajjama taata muwa ekitiibwa n'osanga omukyala n'omwami nga yateekako mami daddi tetumanyi kunniayo neffe tugamba funayo kiki taaka erinnya bebi gemanya gamwago swiri oba switi kapoteito linnya libeerekaawo iso oba otese bulungi. Abali wano nga amanya ge mulina ku ssimu y'abakyala bumwe nga kuliko manya ga mukyalo mwennyini ye Sumaya noga nti Sumaya oba Mama Sumaya ennyenje ono Mama Zahara ekawempe nga ye mukazi w'abaana ono Mama Farida ennamuyenje bonna n'obateekako amanya naye byakola ki naye nga yaka ye mukazi wo nga tewaliwo yadde kanya ka laavu. Kati mulina oteekawo okwembeera wembeera mu baana khalasi amanya gabikibweko wembeera mu kisenge amanya gayitiŋŋane kyalo bebi alo kiswiti olwairo olabye otyo olunaku nti bana ekikwano tufunye accident eyo ate olaba byonyume mu kisenge eba bitwawe mu accident bagyendera mu kisenge munange mukwano olwo muli eyo muli ku kyakiro embeera etabuse munange nyumiza ku lunaku lwaleero owange kulwena mugongo akabenje kagudde munana bagudde omusajja nasineka amanyo bwati ebigere byonna ne babitemaatema omusajja afuse ne mungoyi lwa accident omukazi agwamu n'amaanyi gana byonyumya tebikwatagana lwaki ate be byafuze kiki ekizibu. Kati bannange laavu bamaama mmwe muteekeddwa okubanga mwagala nnyo babbaaba mmwe ne bataata twagala nnyo baki laavu webula mu maka kuba kuyomba. Tugenda kusooka n'ekigambo kyangu bwe bino tubigate mu hadithi tujja gaziwa nnyo naye ng'ensonga y'okuzaala nkulu ey'omukwano nkulu naye ka tubigate mu hadithi eno tukiveeko insha Allah kuba twagala genda ku nsonga ndala. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala suratu Nahali aya 72 yagamba Allah nti wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah jalla jalaluhu ye mwennyini ye yabasizaawo ng'ajjamu mmwe abakya teza nti Allah abakya batonda muki muffeffe nnyini abasajja mwenno mutugondere nnyo mwava muffe mutwekalakasizaako temuwulira muzunga tubagamba temuzunga nze muwava oliawo gwe. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah yabasiza abakyala nga bajjamu mumwe mennyini. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Ate Allah n'abasizaawo okuva mu bakyala bammwe abaana n'abazzukulu. Abaana bava mu baki mu bakyala. Kati omukyala wamala okufumbirwa ate n'agenda mu family planning aba ategeeza ki kati nze abaana ngenda kubajjawo nze Allah mugamba mpa abaana kuba nafuna mubakola ki mubava kyokka ate mubava ateesa ekizigiko nuwekalakasa amajama ye mugumu amajama anedda Mungu tannayagala pozi yatannaba nga kyeyateeka yakimanyi. Family planning omukazi gyakoma nga agigendamu eyonona bulamu bwe era ewunziko eyonoonye eki sisitimu ye mujja kulwala ebirwadde bye mutamanyi. Weba tuyagala kuzaalazaala nga kamyu obusaamu bwaterawo embeera gy'olina okuyitamu mutese ne munno
nga si kubo lya haram wala lya halal kwa kuzaala obwana ng'obuddenga nakana kutte kyandi badde kirungi nokwanenga tekiri mbwa haram nga kuseyanze kanti galero bano balongo wa balongo bawa nze nebaka eyo mukazi kyamuleeta naye akimanyi sekasumagirira mu nsonga ng'obwana butaano bwonna buli ku leveegi njagala 10 njaseka dazini soke mala giteke ebbali soke nebakemu kootulo ekyo nga tekyennaggwa seeka sina mirembe sajja mutuufu oludda Allah mteremu zibaraka oyo yamanya Allah yakola atya yagabirira naye bano abakyaze b'omulembe guno osanga omukyala nga tayagala kuzaala ng'ensonga gyawa talina gaggwa mabeere nogamba jamada wajja genkana gatya nagatigale gatya olwakasozaala omwana asooka bwe pa nga liyingira kabbuli ogera oliyo yalabwoti nga liri mwana Adaani kani wena kulijjayo kuyosa wakumeka eyo lite linda mujjana Mungu walisima nga liryawo bwe lityo te njagala 3 njagala 2 werogoza ki 2 gwabeezaalamu nze kuba kabateekamu nze nkyayagala njagala dazini bakandi bafere Allah basaasira baaso wallahi bajjajjaffe nga ye waafumbirwa bamanya ekimutute mu bufumbo si muzannyo basibanga dazini awo nebeerawo ebbali ate nga jajja mukyala akyayagala jajja mama yeekomako tewange tokoma awo nti tweyongereyo abo Mungu taba kubayisizawo kuzaala bakitaffe mu bungi bwabwe twandibadde tujja kati omukyala yenna make sure awangale mu nsi muno ng'essanyu liri mu kuzaala nagamba sapego muli mu family planning abasajja temubagambye yeekalakaasa ayagala mwana bwakutaano wakuma kubameka tebakusango kiso ofuutuka bulungi nnyo sindika nekagwa wali sindika eyo chansi nene bonna 20 bayiwe wali abasajja ate mwebatidde nti mumaze munaamaanyi astagafiro kamba katonda wange astagafiro abakubye omulanga badde bakya basajja bali basiimye eddaga esseka tugenda kuzaala bano bayombye Allah akbar Allah jalla jalalu mubakyala mwajja abaana n'abaki n'abazzukulu bakyala bo mutuzaalire ffe twetaaga baana kubanga obugagga buli mu baana tomanyiiyo ssanyu musajja lyawulira ng'abaana basiima 30 bonna babe ate nga bonna bamama yabawoowa so siswagana masappe nga bonna bahaba bwenzi nga bonna baana babe baba yabawoowa ssanyu libali amaanyi kuba mbaana 3 tooza ati bonna bagenda kumusala ajafuna mba dokita bahafizu mwebali anamba engineer anamba bamakanika nga kabajaji wekafa sula wali tata yawona okusasula bamakanika omanyidde gwe demeri yawo era moto efa bufi jamada emotoka yange dadi oliwa ndi wano kuchenna buti yangu mwana ngajja n'ebyuma mwovulonga kawansi mu byenda nga agitagunjula tata nga tewedde dadi mama wo yabadde akubira esimu tuwakutte ola ne bugalamu ne kubiye waka ne bakubye mbwa makanika zaala abaana basobola makanika bakanikire emmotoka kulaani abaana kusomera mu kulaani obere mu makanga olinamu baafizu ngeti jamada tula walisome kulaani omwana asula uzubilla asumulule ngeti masha Allah oyo mutabani wange noli kuba sudaisi bowuliriza bokka fundo sudaisi wewuwo nga wa makago kati holiday yino nti juma tula wali mu nsonda gwa batandika oli mujuzu ki nti kadi samia sumulula ate njimanyi pozi tojimanyi neyo mukanga njimanyi kati nimba sumulula mwana atandika akola ensobi atomere nga tonyega sanyu lyo ate ngona nagiddemu awo pozi okanga awo terezamu afuswa sumulula oliwa ndi kubakala tandika eyo nyinako juzu 2 n'ekitundu yajimalako kyenkana tandika pozi muzeyi yahe yakanga afuswa atandike isanyu lyo bana nozadde 2 Mungu abatwala omulundi ogu ate n'okaaba nga notayatolabawo saballa wakitiibwa Sharifu ape ku baana ya Rabbi nange kyali naye saballa njija nsone bameka okay saballa tembalaka pozo okubayo gadeito oli awo 2 3
muzaale bugagga buli mukuzaala tomanyi ssanyu wallahi nga basudde jenezeyo baanabo ng'agenda okulembera mutabani wo bano baseeka balina ebizibu ajja kukusayira nga bamuvumyevumyedde ewe kiro mukazi we Allahu akbar omukazi n'anvuma gwe nawa mahale kanzere yampulire kyokka yisaali mu maaso gwe bali okusaalira bikwatagana ebyo Allahu akbar wasi agenda takibira zonna bako nekyalowooza kyokka ozusite ne gwasalira afudde amubanja naye musajja ono nga namwesiba kaza sule n'agaana Allah akbar kati yakhe omukyali n'okubanga azaala ng'atalina omukwano katugende Anas bin Malik radiyallahu anhu Allah musimi yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazawwajul waduda luwaluda muwase tazawwajul waduda muwase abaana abato abalina omukwano alwaluda ngate bazaala nabbi alina ensonga si musiro tugamba kino muwase bato amanyi omukwano ate nga bazaala abaana abo abato betuwasizzanga myaka 19 myaka 25 wallahi boina laavu lwakuba nti bo batamanyi nti balina laavu era wakwata ku musajja myaka 3 kyamukola amukama namuteeka wali ebbali kuba bulina omukwano buzannya kanza okunyaka kutuuka newonoga nemama afuswa nawe ozannye nnyo naye nga gakyagala muzannyo wekakugoba wekakukuba empi wekakuyoolayo tekakusobola temugudde kigawo ate muvuddewo okugwe mukwano obwo obwana obutu obwo era Mungu abasaasire rabbi saballahu washiti watukolere enteekateeka biidhinillah obwo noleesa omukazi myaka 37 yalabalabadde ensi yatumyatumyadde ebisenge jamada bamulimbalimba dda aliawo empewo yamuyitayita mudda omuyitako olaavulaavu akusindike ntwale eri nawe nalabalabadda ate ngenda mpola ssebo nze tebampakukirako n'aterera mu ntebe oyo oba okyadde omukwatako ojja n'olavulaavu ssebo nze nalabadde ate gwe tolina ne byoleeta naye wano wakasimu nga alina laavu naye oli wano n'akulangira kati obwo tebumanyi gwe gwogu gwomu gwakasooseeko gwakamanyi kamanyi gwe mu nsi gwe weka kabaka naye oli naalongo naalongo alabye bangi Mungu atusaasire kana byalugambye muwase abawala abato abalina omukwano nga baza kati omwana myaka 18 kyekigenda omugano zaala okujjako ng'obuzibu buli mu famire oba nga Allah yamugera watali talizaala naye obwo ogenda omalako ennaku 7 nabizi yatugamba nga yakhe ng'agaba bannange enkoko tofaayo bannange kifakedo bamugumu bannange omuyembe kakkana bannange ebiberenge sirika ngoleeta buli kyaleeta okolera buli ki era musabanga nnyo Allah abakyala abo omukyala wabeerangayo yeza Bakali togambanga nti kikireeta buleesi abakyala abo bayoya nga bali lubuto asobola okuyoya engege enkalu oba embisi n'ogireeta nagamba ati baba nagambye enkalu noyina amagezi waŋŋambye oyagala mbisi tokambuwala gwe gamba alhamdulillah teeka mu sepiki gwe lya leeta enkalu gyayagala oba wakagyeta bannange bebbi kugambye njagala mpuuta ne mukwano naawe kale naye baginfumbire ddayo ese bulungi toyomba n'omutabu kyakuva olwini olina amagezi waŋŋambye ku makyo oyagala mpuuta n'oŋŋamba oyagala agege kati nese empuuta oyo omukazi asobola okuyoya nga ayagala kukulabako bulabyawo babi togenda kukola naawe n'otuulawo nga mawaya n'akwota buliro ngolaawo waseka wajemu kukanoga bannange kati ndi mawaya nange bebi nzonsanyusa bannange towekalakasa naye mukazi gwe n'amagezi nze natunali ati nedda guma obanga omulimu okolo otagenda temujja kulya obanga mujja kulya tuula bwakola atya kati munnange satu gyoyambadde gye njagala leero bannange gijeemu gimuwe asabule wakitiibwa nabbi agayi muwase bato nga bakola ki nga bazaala nagamba lwaki fa inni mukathiru bikum li ummama yawm alqiyama kubanze Muhammadi nze njagala okusinga okuba n'abantu abangi kuki ku kiyama umma yejjenga alhamdulillah Muhammadi yasinga abantu abangi
ne lwaki tetuteka mu nkola ne tutuukiriza ekirulu kya nabbi sallallahu alaihi wasallam tuzaale tetulina bikola matiriyo waali mutono atya gukola stigifaaru zokka mukyala waali kyekiganyi mwabali mu family planning mugende muzijjemu kati tebukesa ku makya musomo okubiri mugese unyabo njagala kuzaala jango jemu ebintu bye ateze mbagambi kati wiki eddako nkumona nga mukyabirina tuntukoye twagala kuzaala nsonga etegerekise anegala yawukana Allah agaba abaana osanga balinga emyaka egi tebalina mwana emyaka egi nga yegumba kale singa nfuna lubuto ne luvaamu kale singa muzala nafa nenda bakukabuli nosanga omugagga nga alina sente nkali n'empyaka naye nga wallahi mu sente zaalina talina mwana seeko omwanyi myagamba nti mukwano gwe mugagga obugagga bwaliko asobola okulya enkoko buli lunaku kumala emyaka gy'alimala mu duniya oyo aba mugagga naye buli lwalowooza ku kyokuba nti talina mwana n'emmere emulema naye nga sente azirina mu bwavu bwo buli lumba lw'olumba ovayo na mwana ulumba lw'olumba ovayo na mwana kati oyingidde abaana musanvu olaba ozadde nnyo kale majamada omugamba majamada wegendereze wallahi wegendereze wegendereze kuba abaana abo tubazadde bangi kumukumu kati wasesema onzise wate wawase weralikira ate lubuto omusajja emyaka egi ayagala ekitoko omukazi amulabe ng'asesema bwati bebi mweruli alhamdulillah agenda bwati tiageze mu nsonga onzise neggu mukazi omukomako nga onzijukizaako wali nga ntabuse onzijukiza makasimu kwegayiridde wallahi kwegayiridde n'omugula n'ekirabo kyakumwegayirira naye wallahi Allah waga kuwadde zadde eryo likozese mutufu okulikoza ekyokubiri Allah bakyawadde amaanyi n'obusobozi muzaali bino mbyogera mbigamba basajja abalina abakyala aba halali so si abakyala ab'obwenzi si bagamba bano abavubuka abali matana bakuwasa mmwe mbatuma agenda kunoonya bakazi kuwasa muzaale togeza nosaba Allah kuwa mwana mulongofu katolina mukazi soka step kuki ti Allah nkusaba mpo omukyalo mulongofu wamala omukuwa kati zake eky'omwana so si kwekalakasa Allah nkusaba mpo abaana abakuwe mu ndigo ba mu mbwa bagenda kuva mugulu bakali bagwawo nabaddawo Mungu sewe nampa omwana ani akugambye kati usaba Allah abawa abakyala abalongofu Allahumma hadithi eno bagikola sharhi nnene olw'obudde tugenda kugisoma era sharhi tugireke gye tujotandikirako weekend eddako baseka gigaziya nnyo hadithi eddako eraga ku nsonga y'omukyala okubanga azaala eyo tujja girwirako nno ddala wamu n'obulungi manya n'omukwano wakati waffe ng'abaki ng'abafumbo nzomukirize enkomaawo wensukkawo tuyinza okugenda ewalala saba Allah washitiibwa ateeke mbayagala ebbanga lyonna ate atumalire Allah ebisobye nga tusoma Allah yasinga omumanya saba Mungu atusaasire ensobi atuwozitereza ate ebituukidde Mungu tatuma mpeera Allahumma amina fabarakallahu fikum wajazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.